Sebo Luke Itos TV tusaba tubulya ku manyago. Manya nze Kavuma Robert na FDC. Kozi kitalo nnyo kya mukwano gwa Adamu na kibiina munnaffe. Naye ndowooza kya buswavu ekyokuba nti omuntu mwagala afudde. Ne bw'aba nga akyali mulamu tetwagala kumanya nti ne bw'aba akugambye nti ngenda mu ddwaliro njagala ssente bwezi tozimuwa. Wazira kati obuzibu tusanze kati abantu bataddeyo ekifaananyi ekigamba nti nze adde eno nze mwagala eno ze mwagala eno bakkirize tuziika Adamu mu mwoyo mulungi kubanga Adamu abadde akoze emyaka gy'abaddewo gye tumulabiddemu egy'ebyobufuzi abadde akoze ebintu ebirungi bitya nti yatuuka okukuba oluyimba olukuba gavumenti toka kwa balabala Lwaki Besigye ate ayina muntu amukubira luyimba okuleka Adamu olwakola hit eyali ey'amaanyi Besigye oluyimba olwo yalufunirako sapoti y'amaanyi ate lwamututumula nnyo so ne kati kikwewuunyisa nti Adamu okubanga afiiridde waka w'abadde asula Lwaki Besigye lwaki tewakwata Adamu n'afiira waakiri e Nairobi ne tukkiriza nti olina ky'omujjanjabyeko ne kati omusajja afiiridde wali Makindi okuva lwe twava mu kalulu ka 2021 Adamu abadde ali awo ng'alaajanira awo nsonga kiddala ddala Lwaki Besigye ogenda kusasula Adamu oyogere ku maiti ye nga wabadde omulungi ennyo naye ng'abadde mulamu nga tabadde mulungi ku mutima gwo wazira kino ogenda kubikkako obubisi olw'amajolite y'abantu n'ebyobufuzi by'olimu so n'olwekyo temukola akavuyo okugamba nti mukayanira Adamu tugenda kujjayo emiggo tugenda bakuba muleke tuziika Adamu mwoyo mulungi aggwere mu ttaka kubanga ebyo ebimusasuddwa Adamu tabadde na kizibu kyonna yakuba oluyimba ne lukola hit kuggwe Lwaki Besigye ensi yonna neekwagala ne tukubaakinga naye kati obanga osasudde Adamu kufiira Makindi kati tuwulira osindika abantu bajje balwanira omulambo ebyo tetugenda bikkiriza. Ku mitimbagano tulaba ebifaananyi by'abannabyabufuzi abalanga okuva mu NUP waliwo ne Sole gye twalabyeko ku mawulire nti ne Speaker wa Parliament yamuwa milioni 10 okumujjanjaba. Ebyo byogerako ki? No, kakati abantu abayamba Adamu ate tujja kwesanga ate tetutaddemu nnyo bya bufuzi lwaki nti abamu baali mikwano gya Adamu nga Adamu. Kati bw'oyogera ku Speaker wa Parliament nti yali mukwano gwe omuntu yenna buli muntu aba ne mukwano gwe so n'asala wamuyambe naye ekyokumuyamba kitegeeza nti oba tovudde wammwe Adamu yayinako ababe bannakibiina baamuyamba ki? Lwaki Besigye wayamba ki Adamu? Era tugenze okumaza twebaza nnyo Honorable Kawalya abadde ayamba Adamu mu mbeera yonna ne twebaza ne Speaker wa Parliament ya Uganda Honorable Anita Amo abadde ayamba Honorable abadde ayamba ani? Adamu. So abantu abadde bamuyamba badde tebamuyambira mutima mubi badde bamuyamba ng'omuntu mu bwagazi bwabwe. Ng'ogyeko oluyimba olwo yakuba olwatoka kwa balabala biki ebyenjawulo ebirala bya Adamu byakoledde FDC ng'ekibiina? Adamu tujja kugamba nti ebintu byabadde akoze kati nga ye abadde omuyimbi yasooka n'addako ko wabbali mu by'okuyimba abadde era munnabyabufuzi kubeera manya akalulu ka 2021 yeesimbawo Makindye ku kaadi ya FDC lwakuba teyayitamu mu bufunze abadde munnabyabufuzi ate abadde muyimbi. So kakati oyogedde ku kyakavuyo nti Lwaki Besigye akunga alayika nga ali mu kunga abantu kiki ekiddako agezaako okuteekawo embeera nti kati baagala Adamu sima bamutwale ku street yo Katonga Road ne lukyali lugambo wazira twagala kibeere nga kiri serious bw'abanga tayagala kukola mawulire akiteeke mu bwa serious naffe tukiteeke mu bwa serious. Kati bwa serious otegeeza kyo bwa tugamba ti Adamu aba avudde wano ku National Theatre nga tagenze najja nankumi tumutwale gye tugenda omuziika tetwagala kuddamu gandi ali tumuzunze sima tumutwaleko ku Katonga nedda tuzze wano ku National Theatre tulaba Adamu waffe obudde buke tugende tumuziike fe program gye tuyimiridde nayo. So abantu basuubira okulaba akavuyo akawungezi ko lwalero wano tetusuubirawo kavuyo
wazira abanaakola akavuyo era bebajja okusiikuula akavuyo kuba omuntu bw'aba afudde lwaki mukola akavuyo ekyokubiri lwaki mubadde temukola akavuyo nga mulamu lwaki mwagala tumukoleko akavuyo ng'afudde webale nnyo ssebo tuddiremu amanyago amannya nze Kavuma Robert mu FDC gwe mu FDC okola muki ndi chairperson wa Kawempe North constituency